Joshua Mukasa ngaweze egy'obukulu 18 y'omu ku bavubuka betusanze Bbanda abali mu kubudaabudibwa oluvannyuma lw'okumala akabanga ng'akozesa ebiragalalagala. Ku myaka 14 kwe yayigira ebiragalalagala bino oluvannyuma lw'okuggyibwa ewa jjajjaawe gye yakulira n'atwalibwa ewa muka kitaawe gw'agamba yamuyisa mu mbeera esinga okuba embi. Mmere bagikweka nga mu kisenge kati nga bikutama ogamba kangende ntambule byange oba nkola ki oba nkola ki. Agamba baatuuka n'okumugoba awaka naye kwe kusala waayingira ekibuga anoonye maama we gye bamugamba nti gye yalaga. Kati nga maama naye oluusi anywamu n'ajja ate naye n'ayombera ewaka gamba ng'obulamu bwantama nga mbeera awo bugezi bwentyo. Eno gye yafunira ekikoosi ky'abavubuka abalala okukakkana ng'agendedde ddala. Kati nga otubeera mu balenzi oli abanywa nga olisi njaga ki kati nawe n'oyagala ogezese awo n'okagwamu ng'okayize. Ne Nalujja Sumaiya ow'emyaka 23 agamba nti oluvannyuma lw'okufiirwa maama we yasalawo okuyiga okunywa omwenge n'okukozesa ebiragalalagala okusobola okubuzaabuza ebirowoozo. Nalabanga bwe nanywa omwenge nja kuvaayo nga ntamidde kwebaka sijja lowooza nnyo ku maama wange. Ono naye olwagobwa awaka yasalawo kudda ku luguudo kw'abatetenkanyiza obulamu. Ne nzijjawo ekireka mu katale nga ninda abantu ne banyuka ne ningira midaala gyabwe ekiro ne neebaka. Nze nga sirina kirala kiddako just kasitambamu ne kawalagi kange wano mba fine. Eno gye babajja okubatwala ku Uganda Youth Development Link ebbanda okutandika okubabudaabuda okubajja mu mbeera eno. Eno eriyo n'abavubuka abalala bangi abali mu kubudaabudibwa. Nange nalinga nkozesa ebiragalalagala anywa omwenge mijaagi ndyamira ngero nga nampisa bubi abantu. Okusinziira ku Rogers Kasiri akulira ekitongole kino agamba ebbula ly'emirimu n'obulagajjavu bw'abazadde kye kiviiriddeko abavubuka bano okukomekerera mu mbeera eno. Ideally nti abaana gye myaka 14-15 bandibadde bakyali mu masomero kubanga gyegyo baluŋŋamizi bano obasomesa naye tulina abaana bangi abavuddeyo kubanga bakukusibwa ne baleetebwa eno okukola nga bayaaya. Kati basabye abazadde okwewala okwenyigira mu mize emikyamu ng'abaana baabwe balaba. Famire ezimu tezifa ku baana famire ezimu zibeera byabwe ng'omwataata kati baayawukana nga taata abeera eno maama abeera eno. Emikisa opportunities ez'enjawulo mu bavubuka ebyemikono ng'ebyo bateekewo like centers ng'abaana basobola okwanguyirwa ogituukako. Okwogera bino ekitongole ky'amawanga amagatte ekirwanyisa ebiragalalagala ki United Nations Office on Drug and Crime kibadde kikyaliddeko ekitongole kino okulaba engeri gye kibudaabudamu abantu nga bano. Bano bagamba nti okuwa abavubuka omukisa okubaako bye beekolera kikendeeza obudde bwe bandimaze nga beenyigira mu kukozesa ebiragalalagala. We have partnered as UNODC with the Uganda Youth Development League, particularly to work with young people to build resilience, to help young people stay away from crime, from drugs and other vices. Okunoonyereza okwakolebwa ssettendekero wa Makerere kwalaga ng'abantu ebitundu 71 ku buli 100 mu bavubuka beenyigira mu mize gy'okunywa omwenge n'okukozesa ebiragalalagala ekintu eky'obulabe eri obulamu bwabwe. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.